Ewuniza obulamu bw'ensi n'ebyensi. Olunaku lumu nali neebase mu ntebe wakaawo, omuntu omu najja nga nalina eddagala lye baali bandagirira mu tulo nga bw'oga nti weebaseemu awo n'ofuna okusumagira. Tinyakuba nga balina eddagala lye baŋŋamba. Baani abo? Anti nkugambye nti nze sirina myeso mu busawo bwange, wabula nti nfuna bubaka ku muntu nti mwami Soda mugambe agenda akole bw'ati. Nti ekinnuma baani abo abagamba sitaani bajjajja abo abaafa Katonda. Sitaani buli kintu kyonna kiri mu layini ya Katonda. Oyo ke yagamba nti yalaba omuntu ng'omu naye nga abantu babiri mu kifaananyi kya muntu atya. Kati ekintu ekyo bwe nali nkyebuuzaako, omuntu oyo yantegeeza nti omuntu si gwe guno omubiri, omuntu yoona ayogera gwe mwoyo. Kati mu muntu mubaamu babiri, mulimu omuntu ono ow'omwoyo n'omubiri. Kati mu kuloota ffe abantu abavumuzi tetuloota, tufuna bubaka. Kati nga bw'olaba oyo omukyala nti oyo aliko amaanyi, kyegambye nti omuntu kirungi okuzuula amaanyi agange gali luddawa. Kati oyo aliko amaanyi, kati nange ndiko amaanyi nti nsobola okwebaka ne mmanya nti omuntu weegundi aŋŋambye kino naye ng'ate kyembuulirwa omuntu nga nze ng'ate ali wala. Naye kati ng'ate wano wendi mpulira nze nzitowa nnyo nga saana yadde okusitula omukono okugujja mu kifo. Kakati omuntu oyo nga nnengera ne ŋŋamba eyo naagenda ntya nga ndaba ye waffe gye ndaga. Eri gy'obeera ensolo girengerera mu fuuti nga mutwalo mu kinnya kika wansi nnyo nnyo, ng'era abantu balengera batambula naye nga wala nnyo. oba obusobola obbalaba nga kati nga neebuuza ngenda kugenda ntya nga ndaba ku buzito bwe ndiko n'obuwanvu bw'olugendo bw'embuuka nja kubalukabaluka nga watermelon. Kati kyenkola ate ngenda okulaba ng'omuntu ono eyabadde annyonnyola omuntu omulala nga ye ate ndabanga amagulu ge ate agakoona ku ttaka gye ndaga mu buwanvu obwo. Ezo kilo tuzite miles, obuwanvu obuva waggulu w'oli paka wansi buwanvu nnyo. Naye ono ye ayimiridde okuviira ddala eri wansi. Ng'olaba amagulu ge gaviira ddala w'olaga paka eno w'oli. Kati kyenkola nti mba njagala mbenga amwekwatako nzikiririre ku ye. Naye nga bw'olaba omuti gw'amasannyalaze tekubaako matabi nti kange naye nga nkwata ku gana amatabi, wabula nga omuntu oyo olina kuba nga bw'oyita ku muti gw'amasannyalaze ng'okka busi tolinaako nti okutte ku ttabi ki oseerera buseerera. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi, omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Ano gwaffe tugenda kwebaza okuba nga entakera weewaayo n'otulaba. Enda kusaba osharinga olunaku olwaleero tukomyewo twogere ku bintu ebiwulikika ng'ebitakkirizika naye ng'ate bituufu bibaayo mu nsi munene. Omukulu gwe ndi naye si mulala y'omulongo wa Swatini alina ensonga z'aleese okutegeeza. Ngenda kusaba akatambi kano okawulirize bulungi nnyo n'obwegendeza, ate bw'omala osheyalingeko oweko ne munno. Ffenna ku mutimbagano tuwulina omukyala agenda mu maaso n'otutegeeza nti yagenda mu ggulu era byayogerayo byalabayo abyogera. Abasinga twabifuddemu byakuzannya, tukolamu obutambi obw'okuzannyamu comedy. So
omukulu ono agamba ebimu ku byeyogeddeko naye yabiraba n'amaaso ge kati nga lwaki tokkalira. Ngenda obbajjukiza nti mwe mwenna abaagala Prayer Power Church, Arise Church International eya Musumba Ronnie Kalungi, Prayer Power ya Musumba Peter Sekitoleko ne Expo TV nti ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omwenda tulina okukontana mu byemizannyo eby'emirembe. Tugenda kubamu omupiira, tugamba egenda beera sports day, tugenda beerawo erugala. Ayagala otwegattako osobola otukubira ku namba yaffe esimu 0770 944266. Ate tukoma ku ekyo tutagamu ka sapooti ekisaawe tugenda pangisa kuva ku manja paka ggulo, glukosi, mazzi, ebintu ng'ebyo ne data okubeera live. Then akawungeezi tubeere ne worship evening. Olw'omukaaga olusemba mu mwezi ogw'omunaana tugenda sooka kwa Rise Church ya Musumba Ronnie. So musobola otwegattako oba tuwerekerako ne mugaaka tugende ffenna tunyumirwe omupiira wakati wa Prayer Power ne Arise. Musumba Sekitoleko ng'asamba, Musumba Ronnie ng'asamba, ffenna tugenda kusamba. Bw'oba olina endwadde ezikusumbwa ngenda kusaba weesige aba God Hills Herbal Medicine ku namba abwesimu eri awo wansi. Buli kika kya kirwadde ky'olowoozaako bagenda kukuyamba. Basangibwa mu kibuga Kampala mu Mambuka, ate ng'ekirungi kyabwe eddagala lyabwe balikolera delivery. Okumanya ebisingawo ennamba yaabwe yiyo, ate osobola n'okugenda ku TikTok account yaabwe. Abaagala ebifaananyi ebirungi, vidiyo ennungi, ngenda kusaba Alpha Media Production mutuwe emirimu, ebifaananyi, vidiyo, buli kika kya mukolo ku namba gye nakusomedde ya 0770 944 266. Sebo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullah. Mbadde mayina ogenda kuŋŋamba kiri eri kye baŋŋamba nti waliwo omusira swahaba gwe natolera salaamu n'agiddamu yakikugu ne mugamba lwaki okoze bw'otyo, naŋŋamba nti gwe oli mukafiiri, tulina engeri gye tubaddamu. Astaghfirullah. Okigambye nze ki kyotegeeza? Mukama Katonda atusonyiwe. Kati fe abakkiriza bw'oba oyogera ku kintu ekiri haramu oba n'owemulawo ngamba astaghfirullah, Mukama Katonda tusonyiwe, nze awulidde naawe ayogedde, tuvunaanibwa kimu. Gwayogedde nange awulidde tuvunaanibwa kitya? Kyekimu. Bw'olagirira omuntu nti wali batundawo omwenge naawe owandiikibwako nga anywedde, kubanga oba omulagidde agenda atamiire. So kyansa okutuboola. Si kyawa mu busiraamu, kibi ddala. Bwe nkutolera salaamu oba oli musi oba ndi oba sirina engiterezo nziramu bulungi. Anti abantu tebamanyi makulu ga bigambo, babyogera naye tebabimanyi makulu. Kubanga assalaamu emirembe, emirembe, assalaamu alaikum wa rahma, emirembe gya Katonda okusaasira kwe, wa rahmatullahi wa baraka, n'omukisa gwe. Kati kiringa bano ogamba nti Katonda akuwa omukisa, kati nyinza okugamba nti naawe tonsiruwalirako olw'okuba sisatula shahada, kubanga oŋŋambye nti mulongo Mungu akuwa omukisa era amanyi n'okwanukula naawe Mukama akuweeki. babuuzeeko abakulu abo obeeyanjulira amannya go, then ntandike enteekateeka z'olwaleero. Bakadde baffe mwenna abali emitala w'amayanja n'abali mu Uganda, abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamu eno ebuna abatali basiraamu n'abasiraamu, kiramuso mbuuziganya ey'omu ddiini. Kakati tekiriiko oba gwe gundi oba gwe gundi, nze mba mmaze okwanjula mu nnamusa ennungi. Amannya gange oba erinnya lyange, kubanga Omuganda aba na linnya, Kabaka yaba n'amannya. Erinnya lyange nze omulongo Waswa Kinene, era nze Muwonge Musa, gonna mannya gange. Kakati nzize ku programu eno nga ntegeeza bannayuganda, naye nga sinaba kubategeeza ate era kansooke mbeebaze, kubanga abantu bakozesa data mungi okutulaba n'okutuwuliriza. Bannaffe abateekako data wammwe okuwuliriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyokubiri nti vidiyo nga zino tolowoozanga nti ekuguddeko bugwi by accident. Ekyo ekintu gubeera mukisa gwo.
gwawulira. So toscrollinga buli kyosangamu message wabaawo kye bakugamba. Wabula oba togamba nti ogudde bugwe kuki kintu by mistake. Kubanga sisobola kwogera omuntu n'abulamu kyayiga. Kati oli yagamba nti gwe oli mukafiri. Omuntu omukafiri ye muwakanyi. Kati programu eno omuntu agiwulira n'agiraba ne wabanga si musiraamu. Omuntu asemberera okumanya. Ate omuntu akyawa okumanya, n'Abaganda balinamu olugero nti akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya. Kubanga mu bye boogera mwe muli kyojjamu. Kati nze ndi musajja musiraamu, ndi musajja musawo. Kati ate topic gye njagala twogere ya mulokole. Mukyala Pastor Aida. Olw'ebyo byayogera. Nti nze ndi musiraamu siri mulokole, naye ate ndi mujulize ku byakola ki kubanga ebisinze nzize mbiraba. Ti Katonda ono ali omu, naye abantu ffe twawukana ne twekutula, ffe ne twekutula. Nze ndi mulokole, nze ndi musiraamu, nze ndi mu Catholic, nze ndi mu Protestant, nze ndi musamize, nze ne tukutuka. Naye nga ali yatutonda Yali omu takyuka. Omukyala byanyumyako nange nabirawo. Mala okweyanjula tutandike ojja bitugamba byonna. So bakadde bange mwenna bategeeza nti bw'obanga oli Munnayuganda obanga oli mitala w'amayanja, naye nga mu bulamu bwo ebintu bino bisatu bikusuza teweebase, bikumazeeko emirembe. Eno vidiyo tezze by mistake, ejjiridde ggwe. Singa ebintu bino bisatu oba obadde mu mwoyo gwo nga bikumazeeko emirembe, eno vidiyo tezze by accident, ejjiridde ggwe. Ekisooka, olina omuntu nga baamusiba, omuntu wo baamusalira, oba omusango gukyatambula. Ne gwe baasalira ng'olwedde baamala omusalira omusango, eryo ene spiritual power esobola okujja omuntu olwedde gwe bamaze obonereza. Ate olaba omuntu ava mu ttaka nga baamuziise yafudde, ate ne bamugjamu ne bamutwala. Ate wali we baamuziikidde tolisanga nga wabomose, kitegeeza wabaawo amaanyi ate agateme kkubo awatali kkubo, ne gajjayo omuntu oli n'agenda. Tebamugiramu wanene wennyini entaana yennyini we bagisaanikiddeku. Era singa abantu bakeera ne bagamba nti muno egundi baamulidde kubanga twasanze entaana yonna baagiziikudde. Omuntu omusezi, omuntu okumugja mu ttaka nga yafudde tamugirayo wali, akuba kkubo walala n'amugjayo n'amutwala. Kati amaanyi ago ge tukozesa era tugayina era tugamanyi nti wadde omuntu oli baamusalira, tusobola okuddamu ne tuzuukusa omusango ogwo ate ne gudda nga talina musango. Ensonga endala nti singa oba olina ekifo ng'okitunda naye nga kyabula kaagula, abantu balamuza naye tebadda, oluusi tekulina balamuza. Waliwo abantu ng'atunda ebintu, atunda ekifo naye nga batambula ne bajja ne baddayo bakoma mu kwogera tebakola ki, tebagula. Kati nze omuntu muwe ennaku 3 ne bw'oba okitundidde emyaka 5 oba 10 oba 4, naye nze kasitontuukirira nonga nti mulongo nakulabyeko ku YouTube, nakulabyeko ku TV, Expo TV, nina ekifo kyange kiri eyo Uganda naye nkitunda naye abaguzi bakola ki, babula. Ekifo mba ngenda kubuulira ekyokukola era tukitunda. Ekyokusatu mu ebyo Katonda bye yampaamu obukugu ne bajjajjanga abaaliwo wesaali abandekera omulimu guno nti nze kano k'abakyala si baami, kano kengenda okwogera k'abakyala bokka. Singa bawa bagenda kuwasa, omanyi okuwasa kuno okulungi naye ate kwavu mulimu naddala mu ddiini yaffe mulimu abawasa ekisukka eri obuyambi butini aye n'aleeta omugugu omukiri n'agattako abalala. Kati singa omwami we aba ayagala kuwasa naye ng'owulya toyagala mwami yakoleki akugatteko,
embaga ne weba ya ku Sande n'oŋŋamba lwakusatu ng'ebintu byonna omusajja yabigula puroguramu zonna zitambula n'ontuukako lwakumeka lwakusatu ng'embaga ya ku Sande amaanyi g'omuko gakola ki ezikiri buli kimu kikola ki kikomaawo kakati abakazi kati mugenda kudduka seekakosiranye empaka z'abantu so buli muntu mu bulamu alina okubaako kyalinamu amaanyi era abantu abasinga batudde ku maanyi gaabwe tebasobola kuzuula nti naye nze amaanyi agange gali mu ki. Buli muntu alina ekyenjawulo ekimuliko. Yes, buli muntu alina kyalinamu amaanyi. Katonda yatonda abakyala tebamanyi maanyi gaabwe wegali naye gomanya amaanyi g'abakyala wegali. Simanyi. Obadde okimanyi nti amaanyi g'omukyala gali mu kufukamira kwe era omukyala bw'akugamba ekintu ng'afukamidde kizibu nnyo obutateeka mu nkola kintu ekyo. Kati ali mu comment section obwongo obubadde buwabye nga bugenze walala nnyo ng'agenda mukola mu tutaasi bagambye mavivi. Wali amaanyi ag'abakyala. So bintu byakwezuula. Kwezuula bwezuuzi nti amaanyi gange gali mu ki. Ga bwa Katonda agamaanyi goyogera gabeera ga bwa Katonda oba ga sitaani. Kitambulira ku buyinza bwa kubanga kati mu nsi gwe olina kyewateekamu. Kitaawe alina kyeyateekamu. Ate sitaani alina bye yatuuka n'awamba nga tetusobola kagenda wa sitaani. Gwe kitaawe alina kyeyateeka mu nsi. Yateeka mu nsi. Anti gwe omuntu amera buki? Omuntu amera bumezi okuva mu mulala kye bayita bajjajja. Abawulira bajjajja oli awuliranga obusamizi. Bajjajja obusamizi era. No, bajjajja kitegeeza abavuddewo nga bajja abajja nga bwe bajja. Kigambo kya Luganda si kya Luzungu. Terusobola kunnema. Tekitegeeza kweraguzalaguza bintu kuba abantu abatu mizimu. Nedda ssebo. Kitegeeza abantu abajja nga bwe bagobagana. Bano bavaawo bano baddawo be bajjajja abajja nga bajja. Si kibi. N'abakikozesa bakikozesa nga bw'okinnyonnyodde. Anti abantu tebamanyi. Abantu abasinga nti endowooza emukwata n'akola judgment ku ndowooza ye n'alowooza ekintu n'akiteeka mu nkola naye ng'akiteekamu obukyala. Abo boogambe bakufuna batya nze njagala kubuuza biri bya Aida. Kakati nze nsangibwa Katende ku Masaka Road, nsangibwa Erweza ku Lwentebe nga wali ekisajja, nsangibwa ne Masaka awo gonna maka gange. Mbategeezezaako nti ndi musawo wabula nze sirina nsaasi, sirina byoto, sirina masabo. Nze ku mutwe gw'omuntu kwe muvumulira. Mwami soda olina kyotunda kiganye nkubira essimu nkubuulire ekyokola ewuwo weebake bwe bukya ku makya ombulira kweraguzalaguza ebiwange gyo ŋŋambye gwe bw'ozuukuka ombuulire nti mulongo naloose kino. Abantu ekibasiba si kubeera nti balina nnyo malogo baabaloga. Abantu balina kye bayita obutamanya. Niyo kimanyi munaasonyiwa okulya ekimuli. Okimanyi ebiseera ebisinga by'osiiba by'osuzo biweebasoolo olowooza by'oloota. Kati nkukubidde essimu njagala kutunda poloti. Era of course wenneebaka era ngenda loota birireetedi ku poloti kuba bye mbadde ndowooza. Anti nkugambye nti omuntu aba n'endowooza n'agifuula ekituufu. Kati naawe oddidde endowooza yo ogifudde ekituufu. Ekituufu kye kibi. Ekituufu si kyekyo. Gw'ofuna bubaka. Nze nfuna bubaka. N'omanya ekyokukola. Era kyova olaba nti nze ndi muvumuzi. Ekyalemu abasawo. Omuntu ng'otambudde abasawo bigaanye. Kati nze awo wenviirayo. Omuntu asobola okugenda ku basawo oli n'amuwa eddagala ne likolayo omwezi n'addamu n'azikira. Nga ne waddayo ku musawo oli ate era tasobola kufuna kino kye yafuna luli. Nti ku muntu kuliko ekiba kyasiba omuntu. Kati ate gwe oli mu kufuna amadagala naye ng'ekintu kiba kitono nnyo nga kikulu.
kati olina kukimanya nga togenze ku basawo togenze mu kukulagula gwe kennyini n'ofuna obubaka okuva eri Katonda. Ate kati gwe omuntu osobola okumanya nti weebase okuleka nga oza okuse kati Katonda bwe weebaka era ffe mu Qur'ani egamba Katonda yasonyiwa abantu ba mirundi esatu. Ayeebase, agudde eddalu n'ayerabidde. Tovunaanibwa byokoleramu obwo obudde tebiriiko kuwandiika era malayika bwawe wase ziyimiriza ebitabo mwe ziwandiika teziwandiika kintu kyonna. Kale ngenda kutandika abo omaliriza njagala kubuuza naye tobabulidde engeri gye bakufunamu tobawadde ennamba yo weetooloola ojja beerabiza. Ennamba y'essimu eri 0746 65 5 53. Nze wonna wonkubira wemba ndigaba maka gange era osobola okujjawo oba Masaka oba Lweza oba Kateera. Buli wonna wonsanga waka wange tewali ssabo tewali byoto siragula nti kangendeke wa Mulonga nkebera ndagule nedda. Gwe nze nkubira ssimu oba nkyalira nkubuulire gwe ddayo ewuwo nkubuulire ekyokukola. Kati message gy'ofuna ng'ozuukuse ebibadde bikusibye ababadde bakubanja abadde baagala ekyo kikole otirire. Pastor Aida obutambi bwe wabulabako? Namulabako omukyalo oyo. N'obiwuliriza bulungi nnyo? Nabiwulira. Mpozi mwe abasiraamu mulina jjana? Ejjana lye limu n'eggulu kuba tuyinza okuba tubuuza omuntu omukyamu. Katuyagala kumbuuza efa mu jjana? No, abasiraamu nammwe final destination yammwe eggulu. Jjana anti eggulu kitwale nga bw'olaba ensi nti ffenna tuli kuno ku nsi. Kati n'eggulu bwe liri according to Quran. Saagala kwogera kintu nga Quran teyakyogera. Kati omusiraamu bw'okola ebyo Mungu bye yalagira enkomekerero y'obulamu bwo ogenda mu jjana. Era bw'obeera muwakanyi n'obeera mu abo abaajeema enkomekerero y'obulamu bwo oba ogenze mu muliro jahannam. Kakati eggulu si nti eggulu oba jjana, eggulu liringa ebbaliro oba mwe bagenda okusunsulira wawodda. Omubi akoze ekibi akoze ekirungi mwena mugenda mu ggulu. Kakati eyo gye bakusunsulira wa wogwa. Bwe bagambira nti onaagenda mu jjana onaagenda mu geyeena. So ebigambo by'omukyalo ono byayogedde kuba waŋŋambye olina bye walabako. Tandikira wennyini awo. Anti kakati ebiseera ebimu amisoda abantu ekibagaana okuyiga bwe butanoonya kumanya. Ekyokubiri kwe kusosola nti oyo mulokole tombuulira. Omuwasijjana muwabudde. Abasiraamu tombuulira. Abasawo baganda tombuulira. Naye buli lw'ofaayo okumanya tosobola kuva mu kifo nga toyize. Baako kyokola ki? Kyoyiga. Kati omukyalo oyo yayogera ebintu nga nze nabiraba. Ekisooka yayogera ku gemuliro oba ebyokulya ebirungi n'ebifo ebirungi ebiriwa mu ggulu. Wabirabako? Nabirabako. Omukyalo oyo n'ayogera ku muntu okubeera nti yalaba nga bali babiri mu kifaananyi kitya kimu. Kati nga bwe nkugambye mulongo nti nze siri musawo nti nkebera omuntu sirina nti genda ofukamireko wali oyogere ne jjajja. Nze bwe neebaka omuntu nga mpadde ekyo kyawulira ekimusumbuwa oba ttaka oba misango nga bwegambye nze neebaka. Kati mu kwebaka okwo okwolesebwa okwange nsisinkana omuntu nga tufaanagana tuli bameka? Babiri. Bwe weebaka mu kirooto? Yes. Olaba abantu babiri naye nga bonna nga yenze. Bulira. Naye ng'omu mulungi nnyo nga bw'olaba abakyala ababeera mu filita ne beegomba akasusu kali kalaba mu filita. Kati nga n'omuntu oyo bw'ali. Nga fotokopi yo erabika bulungi nnyo okusinga gwe naye ng'era yeggwa omuntu omu. Olutuuka. Kati omuntu oyo omuntu aba yampadde information ku kintu kye oba mataka oba misango. Kati wano bwe mbandi nfuna okwolesebwa
nga tuli babiri nze nsirise omuntu omulala ayogera ng'ayina gwayanjulira ebyo bye nayanjudde nga ngenda okukola ki Okwebaka. naye nga gwabibuulira mulungi nnyo nga waga nti ekintu ekyomuwendo nga bulayo ke yagamba nti yalaba omuntu ng'omu naye nga abantu babiri mu kifaananyi kya muntu atya. Kati ekintu ekyo bwe nali nkyebuuzaako omuntu oyo yantegeeza nti omuntu si gwe guno omubiri, omuntu yoona ayogera gwe mwoyo. Kati mu muntu mubamu babiri, mulimu omuntu ono ow'omwoyo n'omubiri. Kati mu kuloota ffe abantu abavumuzi tetuloota, tufuna bubaka. Kati nga bw'olaba oyo omukyala nti oyo aliko amaanyi, kyegambye nti omuntu kirungi okuzuula amaanyi agange gali luddawa. Kati oyo aliko amaanyi, kati nange ndiko amaanyi nti nsobola okwebaka ne mmanya nti omuntu weegundi aŋŋambye kino naye ng'ate kyembuulirwa omuntu nga nze ng'ate ali wala. Naye kati ng'ate wano wendi mpulira nze nzitowa nnyo nnyo nga saana yadde okusitula omukono okugujja mu kifo. Kakati omuntu oyo nga nnengera ne ŋŋamba eyo naagenda ntya nga ndaba ye waffe gye ndaga. Eri gy'obeera enso girengerera mu fuuti nga mutwalo mu kinnya kika wansi nnyo nnyo ng'era abantu balengera batambula naye nga wala nnyo. oba obusobola obbalaba nga Kati nga neebuuza ngenda kugenda ntya nga ndaba ku buzito bwe ndiko n'obuwanvu bw'olugendo bw'embuuka nja kubalukabaluka nga watermelon. Kati kyenkola ate ngenda okulaba ng'omuntu ono eyabadde annyonnyola omuntu omulala nga ye ate ndabanga amagulu ge ate agakoona ku ttaka gye ndaga mu buwanvu obwo. ezo kilo tuzite miles, obuwanvu obuva waggulu w'oli paka wansi buwanvu nnyo. Naye ono ye ayimiridde okuviira ddala eri wansi. Olaba amagulu ge gavira ddala w'olaga paka eno w'oli. Kati kyenkola nti mba njagala mbe nga amwekwatako nzikiririre ku ye. Naye nga bw'olaba omuti gw'amasannyalaze tekubaako matabi nti kangene nga nkwata ku gana amatabi, wabula nga omuntu oyo olina kuba nga bw'oyita ku muti gw'amasannyalaze ng'okka busi tolinaako nti okutte ku ttabi ki oseerera buseerera. Kati ekyenjawulo nti ate bw'okigezaako bw'otyo obenga kakuwona akutwale akutuuseeko wansi mu sekendi emu ate omuntu oyo bomaze okuba nga omwenkanye ng'ozuukuka. Kikyo gamba omwenkana like naawe wanvuwa ku speed yawe bigere ne biwanvuwa ne bikirira mu wabula nga nkugambye oba kibayita absorbing kati omuntu oli gw'oba olaba nga ate omuwanvu ennyo ate omwambala bwambazi n'oyingira muli n'oba ye. Kati mu budde obwo bwennyini ekyo kigenda obbaawo ng'eno ozuukuka. ng'ozuukuka bw'okyogera bwo tukitegeeza kibeerawo entakera anti mukugira mu mukyalo oli bye yayogera. Kati nze byentangaaza abantu nti toli tagamba nti omukazi alimba ku ky'abantu photocopy omuntu okuba mu babiri. Nkulaze ku mulimu ogwange nti nze mu buvumuzi siina byoto, siina masabo, siina mafumu, siina myeso. Kati omuntu bw'ampa information ku kintu kye ekyo kyekintu kireza buli kanaku ekyo kibaawo buli lwofunye obubaka weewuniza obulamu bw'ensi n'ebyensi. Olunaku lumu nali neebase mu ntebe wakaawo omuntu omu najja nga nalina eddagala lye bali bandagirira mu tulo nga boga nti weebaseemu awo n'ofuna okusumagira. Kati nga balina eddagala lye baŋŋamba. Baani abo? Anti nkugambye nti nze sirina myeso mu busawo bwange wabula nti nfuna bubaka ku muntu nti mwami soda mugambe agenda akole bw'ati. Nti ekinnuma baani abo abagamba sitaani bajjajja abo abaafa Katonda. Sitaani buli kintu kyonna kiri mu layini ya Katonda. Waliwo weebase mu ntebe. Kati nga nina obubaka bwenfuna omuntu ono gwegambye nti tuba babiri nga nze nzitowa nnyo ng'ono ate ye asobola okutambula n'okwogera. N'aŋŋamba nti mbadde ate sinnakugamba kiri naye ate taata Saadi wuuyazze. Waliwo omwami w'amasannyalaze awayalinga. Kati omuntu oyo gwe yayogera nga muntu mumanyi azze kundaba. Kati jjukira nali mu tulo
kati olina ngamba birala sajja bbe kugamba kubanga ate mukwano gwo taata Saadi wuyazze ogenda okugolokoka sina kugoloka wabula nga mpuliraako nkono ali mu kumpita Tata Ayisa ng'ali mu kumpita eri gy'obadde mu kiringa ekirooto oba okwolesebwa oli agamba nti mbadde nkyakulambuza mbadde nkyakulaga naye gundi naye ate nti nfuna obwakubo nga wendi nnengera obuwanvu nga ninga oba woga kwasinza nakugereza lusozi nti obanga oli ku lusozi ekintu ekiwanvu ennyo ng'oli waggulu nnyo naye mu sekendi emu n'ekitundu ate oba omaze okutuuka wa oba ovudde ku buwanvu obwo ng'oli ku nsi ng'oza okusewa kyekibeera awo ddala kati kyegambye nti tebibaamu sitaani teri kintu kiri waggulu wa Katonda buli kimu Katonda yaba akiwa omuntu omulundi omulala era nali waka omanyi nze nakeera okufuna okwolesebwa naye nga sikkiriza kwanze ng'omuntu eddiini njagala nnyo ayina n'owegwera ekigambo okwolesebwa ntera kiwulira mu balokola abasiraamu siwulyangako kigambo okwolesebwa anti abantu tebamanyi bigambo kye bitegeeza kati okwolesebwa nze nkitwala ndikitegeeza okulaba ekintu ekyenjawulo bwe nkifuna nze siwulira nnyo mu basiraamu oba ojjeko entalabuusa olwokukera eddala oyatule kakati mbadde ngezaako okulaga ebyafaayo nti lumu mabega nnyo nali obani mu 2006 nali wakaawo kakati era mu bubaka obwegee bwenfuna mu kiro kubanga naga nti nze sigamba nti ngenda mu ggulu oba mu emagombe nze nebaka buki nendaba ebyenjawulo bagambako walabako ebiri mu genda kati nze mba neebase naye nenfuna okulabisibwa era nenkutemako ekigambo nti wagenda mu geyeeni kyokka gwe n'engeri gy'okinnyonnyolamu kakati mu mukono gwange muno ne bw'okwatamu mulimu akantu naye weewuunye ekintu kino kyewuunyisa ne mukyala wange bansala mu kibatu ne banteekamu akantu akalinga empeta mutulo nenzuukuka nga kati nawogana bwe baasala we bati saakaaba kati ate mu kubanga oli atunga ennyama yagattanga bwati n'oli bwagatta ekintu kati mu kugatta wano nawulanga amagumba gano agamenye nga siwuzi kubanga yasala ekintu nga kinene kati mu kugatta yagattisa nga bw'ogandika bakikutte n'ekkozi n'okizaawo omulundi gumu n'enkuba omulanga ngenda omukazi nambuuza obadde ekinamugandoosa n'ekintu bwekiti nga sinaba nakutandika kwagana amaanyi okutandika oga nti bannaye kituufu waliwo kye nnina okukola okwawukana ku mirimu gyange bino tebinatwala na myaka ebiri naye ng'ate nze amaanyi ag'omu buntu mangi nnyo era nazuukuka namala weeks 2 ng'omukono ogunnuma naye ng'era bwe nkwatamu nga mpulira akantu ekintu ekiri muno direct kyagenda kikka naye luli nga nkiwulira ddala nga n'omukyala akwatako n'akiwulira naye nga no buliwo tulabawo nabbwa era ekigambo ekyo wayitawo nnaku zaalinnya oli kye yava ngamba gwe gambye nti tuba tufaanagana omukyalo byadde abagamba nanga nti amaanyi go ekintu kyonna ky'onookwatangako kigenda kubeerangamu amaanyi kijja kukolera kyoteekako omukono kikolerawo ekirala lwali lulimi tinawulira nga balinga olulimi luno luliko akantu akalinga akabubi k'okungulu kati nga mpulanga omuntu asindikamu ejjirita mu kabubi ako bwati oli mu kiroodo nga mpulaba oli asindikamu akantu naye nga katambulanga ejjirita ne kagenda mu lulimi lwange ne katuula naye nsaawulira bulumi kati nanga nti amaanyi go gali ku lulimi lwo buli ky'olyogeranga eri omuntu mu buvumuzi kijja kukola kyegambye esooda tinze tosobola kuŋŋa nti otunze ekifo kyabula ababuzi omuntu bamusiba alemeddeyo ng'omanyi erinnya lye yamusiba ng'omanyi omulamuzi ali ku musala omanyi balooya abali kweyo opposition side mutayinza butavaayo Past Ride alina kye yagambye nti muggulu tulinayo spare parts kakati ekyo nakyo yayogedde ekintu ekyamazima era wakiraba
kubanga lumu nga bwe nkugambye nti nze bwe nfuna okwebaka okwo okwolesebwa okwo mbaako omuntu gwe nfaanagana naye omulungi ennyo mu ndabika. Kati lumu nali ntudde awo bwe ntyo naye ekifaananyi kino kijja nga we ntudde nga bwe ndi naawe mpulira nga ali mu kiro nga mutwalo. Ozitowa tosobola na kusegu. Yadde okukwata omukono guno naye nga muli eri wakiwulira muni nti oyagagezesa ogezeko situla oba just gwe kireka. Oba owulira nga tosobola kusituka nga ne bw'oyita omutawulira ne bw'ogamba ali awo takuwulira. Naye ono akufaanana yaba akutegeera ebirowoozo. Yes, kati ono buli kyemba nayogeddeko nga ŋŋenda mu tulo aba alina omuntu gw'akigamba naye nga ye tali mu kifaananyi kya muntu wabula ekintu ekyenjawulo ennyo ekiri awo ekimasamasa ennyo oba tugaye nti nga bwolaba emmotoka zino ezakenya amataala ago nga eri mu distance naye nga eyaka nnyo nnyo naye ngaolaba kintu kinene naye nga amataala gokka. N'obuuza tobuuza. Anti ge nti wali oba tosobola kusitula lulimi yadde okusitula omukono. Oba olaba bulabi. Naye ng'ate bye nayogedde nga ngenda kwebaka ono byonna abiddamu era nekyennandi nga ne bwe nfuna kirowoozo ng'ate ogenda owulira nga akyogedde era oyo pasita yakyogedde n'agamba nti omuntu ne bwekiba ekirowoozo oba oyogedde okitegedde. Kati nze ne bwe nfuna kirowoozo nga ndi mu bubaka obwo era ekirowoozo ekyo oli akyogerako era ne bamuwa ansa eyo ekyewuunyisa nti ate mba mpulira naye nga nze sobola kukola ki obadde otunya ku spare parts kali. Kati oba yalinga muntu oba kintu kyajja nekinzijako eno engalo neveerako ddala. Oli najja nakakutulako akagalo bw'ati n'agenda nako. Oba towulira bulumi yadde kati ate nenjogera nenga oli omuntu nakwata engalo nagiza wabula nkugereza nti wano mba sobola kusituka yadde okwogera naye ekirowoozo kyonna ekinzijira kikolebwa nga soogedde. Ensi tugiyite tutya eyo? Kati era yaggulu ya magombe awakati yawa oba nze ndowoozaamu nti mu mitendera nga Katonda atugamba nti eggulu ziri 7 n'ensi 7 according to Quran kirabika waliwo omwaliriro oba ogugendwamu abantu abaliko amaanyi. Okitegedde? Kirowoozo sikiri ku Quran wabula nkirese ku Quran nti Quran egamba ensi 7 n'eggulu 7. Kati nze ndowooza waliwo ensi Katonda waatwala abantu abaliko amaanyi okufuna obubaka babuleeta eri bannaabwe. Kubanga mu Busiraamu waliwo ekyafaayo eky'omubaka bwe yagenda mu ggulu naye ye teyagendera mu birooto yanonebwa Makka n'atuula ku ngamiya ku mbalaasi n'emutwala paka mu ggulu ne malayika Jibril gwe muyita Mwoyo Mutukuvu n'emutwala nga mulamu ng'awulira ng'atunula n'emutwala ne bayingira mu ggulu n'agenda ku bugenyi bwe yagendako n'amala n'afuluma mu ggulu n'akomawo nga mulamu nga teyeebase yanonebwa special kuva Makka n'atwalibwa. gwe buba obufunira awo era bw'ofuna gundi ng'ogenda omwebakira tulo. Kambuuze gwe tosobola kufunayo birooto nga bino bya bulijjo n'obeerawo n'oloota emmere n'oloota nti nga tuli ku mupiira ne baccali bange n'oloota. Omuntu aliko amaanyi ye taloota afuna bubaka. Kati ate ebyo bisobola okujja nga sirinaawo muntu alina bubaka bwe yantumye. Nsobola okuloopa kubanga nkugambye nti omuntu oli okufuna message wabaawo kye mugambe kyakolebwe nange era ku olwo making sure nti nakuba mu buliri bwange nzekka nga temuli mukyala ati ye alina kubanga bwe mba n'obubaka bw'abantu nze nsula mu kisenge kyange naye nasu. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park,
Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Tulamu kisenge ekyaffe. obudde obwaba wa muzizo bwe mba n'obubaka bw'abantu sisula ku buliri na mukazi wange. osibe bulombolombo obwa sitaani Sitaani tali. kati ffe abasigadde ffe ebirooto byaffe byetuloota byo bivaawa bibeerako amaanyi ag'enjawulo bajja siti byosuza olowooza lumonde gw'olidde wansi w'osuze wakunyiga. Kaakati munnange sirina ansa ya kintu ekyo naye kyemmanyi buli muntu afuna obubaka naye tafuna kumanya bubaka obwo kye butegeeza. Buli omu aloota Andoosa agalooto mangi anti kati mu birooto mubaamu ekirooto. Mu ebyo by'oloota mubaamu kye bakugamba naye biri bibanga emperekeze nga bw'onozuukukira. Mubaamu message naye olw'okuba tofunye akuvuunulira message. Kuba kati nze omuntu ambuulira nanga mulongo naloose bwenti. Mugamba kati bakugamba kino kyali kyasiba ettaka lye genda okikole abantu bajja ggulawo. genda okikola abantu bajja kugula ekifo kyo era nakugamba nti abaguzi bazze mune mulongo abantu bajja kati amataka ngaago era kamesagi kano njagala kagenda eri bannayuganda n'abali emitala w'amayanja ng'olina ekintu ky'okitunda. Ebiseera ebisinga abantu be mwalekera obuyinza bw'ebintu byammwe be bantu abakola eddagala ku bifo byammwe n'akisiba. Nakugambyeko era wadde waliwo omukyala yankubira ng'ali Netherland ng'alina amaduuka g'ekitintale eyo yagakwasa omuntu ye n'afuna obwetaavu bwa ssente ayagala gatunda n'ateeka ku katale n'asala okuba $1,450 tukane ku bitaano ng'abaguzi tebakola ki. yagamba ono akuuma si yali takoma omuntu we yamusolooleza ebiki namugamba kati njagala kutunda naye nga teryagula. Kati omukyalo oyo nangamba amaze emyaka 2 nga anoonya ki atembeya ttaka atembeya amaduuka nangamba gali kitintale gali walungi nangamba mulongo nagateekako ku 8 naye nenzijanga ngasala kati gali ku 5 bantu bajja onangamba bajja n'abamu bankubira naye sibadde ne mubuulira ekyo kukola. Omuntu gwe yafuna mu bubaka ye muntu gwe yali yeesiga nga ye muntu eyasimba eddagala awo ono omusolooza we obubaka obugwira bumufunira oba ye kennyini yabufuna. Anti game nze siragula omuntu akeera ku makya ye nambuulira kyaba yaloose aba afunye okutegeezebwa. Kye nakugambye nze nsinga abasawo nti omusawo ekiba kyamulema nze ate omuvumuzi wenvirayo n'ekikola. Gwe mu kutegeerako n'okuzisiza engeri gy'omanyiimu ebintu sitaani gy'ali era yaani. Anti kati nze bw'ombuuza ekibuuzo ng'ekyo nga nze nina kwesigama ku Qur'an gye mbuuza kubanga Qur'an y'ensi yonna yeriko omwaliriro gwa buli kintu ekiri mu buli kintu ky'olina ku bwongo Qur'an erina ansa. Buli kye weebuuza Qur'an erina ki. Kati shaitaani yo Qur'an ejoogerako bw'eti nti ya mazima era mweri mu nsi yali mu ggulu n'egobebwa mu ggulu oluvannyuma lwa Katonda okutonda jjajjaffe Adamu. Bwe yamala okukola jjajja waffe oyo n'agigamba mufukamire muvunnamire omuntu ono oba ekitonde kino kyenkoze. Bamalayika bonna abali mu ggulu bakikola shaitaani yagaana yo nemugaa nti nze nfukamire kino ekintu ekibadde wano nga kibumba ettaka butaka liri awo nze gwe wakola mu muliro ate nfukamirire ettaka sisobola. Katonda n'amugamba nti okuva n'olwaleero nkugobye mu ggulu genda amusindika kuno kwatuli kati akolera mu baani kuba tuyinza okwekanga nga ebyo birooto yennyini yabikuleetera obwo bulaka obwokwolesebwa nga yabukuleeta. Kankumalireyo Qur'an yo kyegamba gye nsinzirako siteekawo judgment yange. Kati eddiini y'Obusiraamu eno eyina ebintu ebigiyigganya kubanga Obusiraamu buno
bwajjiramu abaafiirwa nga buzze. Amajini g'owulira gaalina ebifo mu ggulu nga galinamu ebifo byago mwe gatuula. Amajini g'owulira Mungu bwe yamala okussa Quran n'ateeka obubaka ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amajini ne bagagoba mu ggulu. Era eyo bagita surati jinni. Namba galina essula namba mu Quran. Galinamu essula eyitibwa surati jinni. Kati ekubuulira ago gaagobwa mu ggulu lwa Busiraamu. Kati ago nago gayigganya. Kyovala nti amasomero g'Abasiraamu gakubwa nnyo amajini. Wala obudde essomo ly'Obukatuuki erirumbiddwa amajini. Bisinga wamu. Lwaki? Mumwaganya okweraguza nedda nti bali abantu bagobaganya ekyo abalala kye batagobaganya. Nti gali amajini Qur'ani ye yagagobesa mu ggulu. Kati we bagisomesa wonna galina okubaawo galwanyiseewo. Alimanyi nti engeri mwe gye mute denouncing bya buwangwa nannono. Kubanza abasamize b'ensingola Basiraamu. Ensonga lwaki bisiga bibalondoola buli muntu. Kubanga ekyo nakyo nja kukikubuulira. Okweraguza okukkiriza bensaasi okukola ki? Okusamira tekitegeeza musawo. Samize? Kigambo kya Luganda ekitegeeza okunnyikira ennyo mu kintu. Omuyimbi musamize. Omunakatemba musamize. Omulokole musamize. Omusiraamu musamize. Anti labayo kye nkutegeeza nti okusamira kitegeeza okunnyikira mu kintu. N'okikola nnyo obeera osamiridde ekyo. Abaganda bagambamu n'olugero nti asamirira amaddu ayigga mbogo. Nti bw'oyitirira ennyo amaddu kati yigga ne ku mbogo kubanga y'amaanyi. So si kibi. Okusamira kigambo ekitegeeza okwagala ennyo ekyo. Ate bano abakikoleramu mu nsaasi gena. Anti kati ye aba yasamirira ebyo. Nga yabyagala nnyo. Kyege nti omusamize aba musamize. Omusiraamu aba musamize mu Busiraamu. Omulokole aba musamize mu bulokole. Kati ababikola byonna baba bagatta obusamize obw'Obusiraamu. Kati abalabi b'emipiira mulimu oli nga ye ttiimu bw'ebeezannya tasobola kukola kirala nga tanalaba muki mupiira gwa ttiimu. Aba musamize wa mupiira. Kitegedde oba? Mpulira. So sitaani kati gwe sitaani osobola akolerawo emirimu gye kuba kituufu okkiriza nti yasuulibwa. Sitaani eyo era nze kangende ku Qur'ani kubanga yegyogerako ye yagitubuulira. Shaitaani etambulira mu bintu nga bina. Ekisooka etambulira nnyo ku bantu abawakanyi. Era bw'olaba omuntu awakana ennyo, omuntu omuwakanye nnyo buli kye boogera n'awakana, buli ekijja yakiwakanya. Kati omukyalo oyo Pastor Aida mulokole. Naye mu balokole mulimu abagamba alimba. Be bangi. Kati ate nze Omusiraamu nze ngamba nti talimba kubanga byayogera nze nabiraba omulundi ogutali gumu egitali ebyo. Kati ate oli ajja kugamba nti abalokole tombuulya wadde mulokole. Kati mufu ky'okufaayo okuyiga n'okwebuuza amaanyi ago agakulaga ebiri mu bwengula gajja gatya nti n'oloota nga weebase wano n'olengera nga wantu waliwo fuuti ng'emitwalo 10 naye omuntu olukonkona ku njuuyo nti ate n'okiwulira oba n'okitegeezebwa nti waliwo akwagala n'osisimuka nga akwagala ali ku mulyango mu sekendi 2 ng'ozuukuse naye ng'obadde mu buwanvu bwa mayiro na mayiro. Kati omuntu omukkiriza bw'atyo nti ye afaayo okumanya bw'ogoba okumanya oba ogobye okubuulirira. Waliwo kye wayogedde nga tutandika nti ffenna just bino bye bitwawula amadini n'enzikiriza zaffe naye Katonda eyatutonda ali omu. Kisoboka okuddayo ffenna okuba ekitoli nga ffenna tutunula oludda lwerumu? Tekisoboka lwa nsonga nti era Katonda bw'atyo bwe yakyogerako kuba nze ebibuuzo obwebityo nze mbiira alina ku Qur'ani erina ansa kubanga era omubaka
owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era naye yeemulugunya mu Makka n'alaajanira Katonda ne nabbi Nuuhu waliwo surati Nuuhu era nga naye agamba nti abantu baganye okuwulira baganye okuyingira mu lyato ndikoze naye abantu baganye baganye okunzikiriza kakati Katonda yagamba omubaka n'amugamba nti ya Rasulallah omulimu si kuleeta abantu abo kukkiriza byoyogera wabula ogugobabuulire kubategeeza ogwange gwakubalungamya n'agamba natonda emyoyo nga mulimu emiruŋŋamu n'emiwakanyi abaluŋŋamu bajja kukola ki kubeera ku kyoyogera abawakanyi bajja kuwakana kati tusobola kwegatta mu kweyawula kwaffe Allah akulinamu omukono kiri mu DNA ye mu butesitesi bw'obwenzi bwate Qur'ani bwegamba era eriyo abantu nga bo balifa sibalungamu kyera Qur'ani ekikugambye nti singa emyoyo yayagala abantu bonna babeere balungamu yali kikoze nga ne munaamusalira laka some muzita laka dduwa nga nga mpawo kirikyuka anti kati kiringa bwolaba mu kuwasa ne bakugamba nti owasa omukyala gini egamba muwasa abakyala ezo nnimiro zammwe naye tunuulira ensigo zo z'ogenda okusimba ozisimba ku ttaka ki gimu oba kkalu ne bagamba nti omukyala oyo nnimiro yo naye ogenda kusiga ebimera byo ku ttaka eggimu oba effu eritamera kati nebwe bibiri bwe bityo nti n'omuntu omutono ogana naye ono bwe njogera naye asobola okuwulira omutajja kukola ki yabula oyo yabula obwongo bwe byoyogera biyitamu kuno okufuna ebifulumira eno talina waaseevinga so nga tunaatera owunzika okomekkerezo ogamba nti omukyalo ono ebintu byayogera tumuwa amatu ebintu byayogera wabiraba nze nabirabako mu nsi ey'omwoyo nabirabako era olumu nja komawo omwami Soda nkuweeyo ebintu biringa bina kyekivaako omuntu okwavuwala kyekivaako omuntu okugaggawala lwaki omuntu alogebwa mangu era biki ebiyitamu eddogo biki ebiyitamu eddogo kubanga byonna mbimanyi nabibuulirwa mbikola ki naye akantu kamu kensobola okwogerayo era kengenda okukomako munnayuganda yenna weewalanga nnyo omuntu akusaba ssente naye nga teyina makulu walabaddeko awa misodo butu nakusaba ssente naye ng'olaba ku levo ye tezirina makulu nga olaba talina na mugaso gwazo naye n'azikusaba okitegedde oli naakusaba ssente zitalina makulu payo 10 no 10 oli ayinza okujja nagamba mpaayo awo 5 nino otunuulira omuntu n'ogayo 5 binaagenda kukozesaaki oyina gampaayo 10 awo sooka onyambiseyo 10 naye nga weebuuza omuntu ono 10 luno lwaki ekyo bannayuganda mukyewale anti byebintu ebiyangwirwako okulogebwa abafuna nkwaso ebyo bye byangwirwa okukola ki omuntu akusaba ssente ezitalina kyezigenda kumuyamba omuntu oyo naye oba oziwaayo olaba tolina kyewejjeeko era bw'omala omwoyo gukugamba naye omuntu ono 10 luno omusajja ono okunsabayo 10 abo aba atandise afunye enkwaso ekirala kibi nnyo mwami Soda okugjamu olugoye lweyambala era bannayuganda mwenna mwewale nnyo okugaba engoye ze mwambadde ne bwe mba ndozezzaamu ate nze akugamba ndi muvumuzi nkulaga ebintu ebiyitamu abantu okubaloga weewale nnyo okugaba olugoye lwo engoye zino muzikwate muzitwale muziwa abantu abali supposed okugabibwa okuweebwa tosigamba nti omanyi gundi waswa kankweka nakagoye just nkuwadde waliwo abantu abali supposed okuweebwa ng'era bo bakeera kusaba wagwe mulimu era bwe tuba tukola eddagala ly'okutunda ebintu tukolera ku bamasikiini abo nga tukola edduwa ezo tufumba emiceere n'ogabira abantu abo ekintu ebyo ebitudde ebikutta abantu ebbanga mukolayo dduwa ne mufumba emiceere ne muwa abasabi
kubanga omuntu oyo aba tamanya ani agenda muwa. Nawe balamu omuntu akedde okusaba kati aba alinzaani. Talina gwakoze naye program. Kati gwe balamu n'ojja n'omuwa essente n'omuwa n'emmere. Kati Mungu aba asumuludde ekintu kye kyasibibwa naawe olabiraawo ng'oli bw'alabiddeawo. Era abantu abalimu emikisa nnyo. Manyi naila chali wange Kasaabasanga ne mugamba Kasaabawo oba n'asanga masikini namu 10,000. Masikini namugamba Mukama akw'omusaga ate ogumpa gwe agukuwe gukijino veko. Kati nze lwe ndikomawo okusomesa abantu ebintu ebigaggawaza ku masikini kwenye okutandikira. Era nkubuulire oyitamu otya muntu oyo okuba omugagga. Era tulitandikira awo. So osose n'otugamba obusente obwo okugaba obutalina makulu. Omuntu akusaba ssente ezitalina makulu. Ebintu ebiyitamu eddogo. Omuntu akusaba ssente ezitalina makulu. Ena janagamba ebitaana awo. Aba ayina kyatagetinga. Ogaba engoye bigafa. N'okujja olugoye ku mubiri gwo olw'okuba olukooye. N'oga gundi wange omuntu ayeka muwa olugoye. Oba weesitulira bizibu. Bw'aba talina kirowoozo kibi si kibi. Anti kati nze gwe omanyi kye ndowooza wano wendi. Nzimanyi ndaba oyogera. Omanyi otya nti nina ekirowoozo ekibi. Omuntu gy'akoma nkugambye nti abantu abo balina amataka abasinga okugasiraanya be bantu baabwe. Abali mu saako. Abali mu ekyo ate naddala mmwe abatunda ebintu ebyo. Bw'obanga omanyi nti ekintu nnyumba olina zisolooza ettaka liriko abantu bafunako. Kwe balya kwe batudde. Sooka onnoonye nga tonaba kuliteeka mu katale. Kubanga yo oli bwawulira nti nandiodi wanaatunda asooka n'agamba naye tugenda kudda. Yo omuntu nga yajjirwa abagagga. Ng'anoonyezaawo okugema. Kubanga eddagala eriroga lyerisinga okuba erya layisi ate likola nnyo. Okitegedde? Eriroga lya layisi nnyo ate nga likola nnyo. Naye livumula. Ebintu ebyo okwewala okugaba olugoye, okwewala okugaba ssente ezo ezitalina makulu. Ebintu ebisinga okuyitiramu abantu okusiraana. Ekirala abantu balina bambi abantu baabwe nga bo bali mu London, bali mu nsi z'ebweru, abantu baabwe bali wano. Ne baagala abantu abo babasembeze babeere nga batambulira wamu. Naye bw'oba okola bizinesi si kibi, era ne Mungu atugamba okugatta eŋŋanda. Naye ebintu ebimu byetaaga okubuuzaako ku bakugu. N'ogamba naye waayi mulongo njagala kukola bizinesi yange bweti. Naye njagala giteekamu abantu nga bano tukoze tutya. Kubanga nkugambye nti nze kyensingira ku basawo sirina myeso. Obeebakira bwebaka. Sirina miliro ngenda kukuma byoto. Sirina ngenda kuteekawo mwenge. Naye nze bwe mala okwebaka bwenti. Buli kintu kya muntu ampadde ssente ze wali nga ngenda kwebaka nkifuna era nenkimugamba. Era nga bye mmugambye byebyo byabadde alaba byabadde awulira. Nene mugamba nti kati wafunye obubaka ki nti bwenti newenemuga kati kola ebyo. Kola ebyo ojja kutereera. Omulongo kinene yagenda emagombe ne muka. Kazi wagamba gwe tokyogera bwoti. Wangamba gwe okyogera otya? Anti kati omusoma bwagamba nti nagenda emagombe. Nze nga sigamba nti kyayogera ekibi. Naye omanye ebigambo buli omu alina bw'abyogera. Kiringa naga nti osibye oti. Omuzungu naga how are you? Omusoga nagamba kodeeyo. Omutolo nagamba osibirota. Muba mutegeeza kimu. Mwenna muba mumbuuziganya naye nga enfulumya y'ebigambo ekola ki? Kati nze sigamba nti nagenda emagombe. Wabula nze ngamba nti bwe neebaka mmanyi ebiri mu ggulu. Era nsobola okulaba era nalabako ate lumu nja kukoma mwami Soda nkusensulire ebyewuunyisa nze bye naakalaba nga nze. Nkubulireko ne ku bantu be nalindabyeko ate nenziramu ne mulaba. Kale nga bw'osanga omuntu ng'omuntu oyo wamulaba. Niweebuuza nnamulaba. N'ojjukira kye wamulabako n'ekyo ekiyali akola. Olina obusobozi okusobola okujjukira ebintu ng'ebyo paka. Munnange omuntu afuna obubaka teyerabira. Kyegenda ffe tetuloota buli budde. Ffe baloosi. Munzika tuve wano. So bakadde baffe mwenna abaami n'abakyala abali emitala w'amayanja n'abali mu Uganda. Abafaayo okuteekangako data wammwe ne mutulaba ne mutuwuliriza. Obubaka bwange obusembayo gye muli
nsigala mbagamba nti amannya gange nze omulongo waswa kinene nga ndi mukugu mu ddagala eritunda amataka amapoloti eddagala erisiba emisango eriwangula emisango mwe abakyala abasaagala musajja awasembage oli kubonkenkola ko omusajja agenda kuwasa. Message endala eri ku bakyala abatunda eddagala ly'ekinnansi be tuyita basenga gundi ne kojja gundi nti abantu abo eddagala lye batunda okuwemula si kwe kuliwa amaanyi. Ate Abaganda balina ebigambo bye bakozesa ebikuuma olulimi lwabwe ng'omwana tategedde. Bagezeeko okulaba nti ebigambo byabwe babisabika. Abantu be muguze ebintu bantu bakulu ne bye mwogerako eddagala lyammwe bye likola era biri ku mibiri gyabwe. Tokubawo kigambo olw'okuba oyagala ba followers. Nedda. Sabika ekigambo towemula. Ezo TikTok ziriko abaana baffe. Essimu tutandise nozikwekanga kubanga omwana agenda ku TikTok. Omwana omuntu akuba obugambo. Kyova nti abaana b'ennaku zino gwe ky'omukisa essimu ekimugamba. Nze nakula mmanyi nti omwana ayita mu kkundi. Kati nowa pittu akubuulira ekkubo ly'omwana okujja ku nsi. Kati omwana omuto n'oddamu n'omugamba nosensife gwe mwatugamba kabaka weddemu. Abo basenga ne bakojja mulekeraawo okuwemula. Anetaaze nsangibwa Katende Masaka Road, nsangibwa Rweza ku Lwentebe nga wali ekisajja, nsangibwa Masaka yonna maka gange. Atasobodde ng'oyagala kunkubira ssimu nga toyagadde kunkyalirako enamba y'essimu eri 0746 65 5 53 0746 65 5 53. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubeyanziza nnyo mwenna abatulabye okusinzira gy'osinzidde gy'owangaalidde. Bw'oba olina ekibuuzo kyo comment section nzigule omunoonyeeko omubuuze kyonna ky'otategedde. Oba naawe olina endowooza enamba y'expert 0770944266 jangu naawe otubuulire ekyo ekikufuula ekiw'enjawulo ku balala n'okumanyako. Ate tulina ne podium wano twabaleetera podium tudiscussinga issues gosobola ogamba nti omulongo kinene alimba mumuleete mu proving eki wrong. Tumuleete tumukutere mu red corner goyimirire mu blue corner olete proof naye alete proof nga tewali kuwemula tewali kulwana otangaaze ensi. Podium erira mu girindi etuyitako abantu abasharinga ideas ez'enjawulo. Naye for now kama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.